Allah teyatukkirizaako kumalaga wasabye nakijangajja akukubye matwabawo matwaba lakum kubanza akukuba si yankuba okiraba nze mulimu abakazi bannange bendaba naye nga bannange bambi si be balaba mumanyi omukazi ayina empumi omukazi oyo andabikira bulungi andabikira bulungi naye sibakaka nti oye matwaba ate ono seeka ngambye yayagala wakirimi tolaba ezo zonna disayini za Allah mulimu ayina ebbeere eddene olinagaa nti nze nti omukazi nsobola kula bbeere nabeera mulini nazitowa oyagala nze tono. Allah yakola disayini z'abantu abo nga nyingi kala nyingi. Waliwo akabina nga keeko maulana waliwo n'omukazi waffako yani yalitulaga ku TV nze ate ako sikaagala akakola obukozi njagala oli gino kakati naawe olina zimatwabazo fankihu matwaba lakum minan nisa sooka olonde choice yo kuba ffenna Katonda teyatuwa choice ki mukimanyi nti nze oba endaba yange yembi naye sinenya mulala kulaba nze omukazi wembaliga mwagala sikulimba ndabira ddala nga kyekyo ye matwaba wange ate oba gwe oyimiridde otya fankihu matwaba lakum oyo akukubye owulidde nze yankuba naye onaateredde obulungi oyo njagala onaasawulasawulako bas khalas fankihu matwaba lakum minannisa. nze nyina mukwano gwange ntera munyumiza bannange yawasa mukazi we tewamuwasa naye yawasa omukyala kuba oledde oba wamuwasa dda ate mukazi we toyinza muwasa gwakubiri. yawasa omukyala naye natwetondera ne bamugana naye sheekhe kikuwasiza omukazi oyo nga abadde abulamu bo bebalaba era togambangako omuntu nti ngenda kuwasa jangu ondabireko akakuŋonta akakesike kako akake kayinza okuba kayisa ebiweka ebinene ngaate kako katono nagamba kituufu omukazi muwasiza nange mmanyi mubi wallahi yagamba omukazi amazima genyini mubi nongandika tiomunoonyakoki bino wammanga yagamba nasoma n'omukyalo oyo okumalako university tewali yali amusinzeeko mu kibiina yensonga lwaki muwasiza oyo yawasa muntu oba yawasa birimu muntu yawasaki naye at first okirabye nga kiyakola tekikola ki naye omusajja oyo kyeyali anoonya tekyali kyabbeeyi. bw'oba oyagala enkoko etalina byoya wano mu bulago bagiyita batya ogitwala ku mpanga ki Allah si mulyaza amaanyi obwana 7 bugenda okuvaayo nga obubiri si bwe kibeera. ono yagamba amagezi g'omukya ono teyawasa muntu yawasa mutwe mwe muwasa bigere biwato mabeere doboozi naye omwana mulinzi agamba enkoko eno teyina njagala enkoko eri. naye abasajja abawasa bwe bato gye bali waliyo kumu ayinza okugamba mukazi omugwagenda okuwasa nsooka ompe ku lipootayo waliwo agisaba tulirabireyo ina Allah ala kulli shayin qadir nalyoka akuyimbulira ebyana ebiringa olumbugu Allah oteeka okuba ne matwabawo fankihu matwaba lakum minan nisa. dagamba mathna yasuubira nti buli ayitibwa omusajja ekyo kikosa bamaama naye
temukiwuliriza. mathna wa thulatha wa ruba. Nagamba fain khiftum, nga bwojja okugula ennyama olinaga nti seekooke oluddeyo eyalera erifresh eweddewo naye waliwo eneyasuzewo. fain khiftum bwoba onoolya amawolo tahira bwegali gliwookanako allah oba ekifaananyi kindise mukitegedde weerezese naye tolina nnyo mulamwa. Lwaki allah bwatyo? Kubanga allah mu kutonda kwe bambi ye yatonda abakazi nga baki, nga bangi, abasajja batono. Wakati mu butono balina ebizibu ebibamalawo biki. Wadalilu ala dhalik, ne bakadde baffe wano mu Buganda nkigamba bannange, twasanga abatali basiraamu bajjajjaffe bakimanyi nga busiraamu tebunajja. Ku mukono gwo kuliko engalo mmeka, ensajja mmeka, ate enkazi gwoyiga wuuki. Eyo shariya yaliwo yabajjajjaffe. Omukono okujjako alina omukono nga guliko kannamagalo, neera ne bwe kajja maama agamba bakasaleko, eyo si shariya. Kakati bamaama abakkiriza abalungi fe abakyalina omwomu mutukubirize tubazzeeko, allah subhanahu wa ta'ala ajja kubasiima. Eyo edduwa teryajagala.